ndi musanyufu nnyo simanyi we ngenda kuva n'okutandikira ensonga eno. Obudde nkimanyi tulina bugere naye olwaleero ndwebaliza bajjajjange, ndwebaliza Katonda oyo asingiridde ku luddene, kubanga singa ddala teyasazeewo kino kyonna tekyandibaddewo. Muli ba mukisa nnyo abali wano olwaleero luno. Nze ekyo nkikakasa nti muli ba mukisa nnyo, naye ate nze nsukkulumyeko okuba omukisa gye muli. Weza nnyo. Kansooke okwebaza nebaziza Katonda kubanga oyo mutusookerako, ate nga musabeera atusaasire wonna wetusobezza. Ffenna abali wano atusaasire, kuba tuyita mu kusobya, tuyita mu bingi nnyo bye tutamanyi tusobezza. Tonda Mukama wange tusaasire, otusonyiwe. Tuli balya mmere. Bannange nsooka okubeebaza mwenna abazze wano nga sina kubeeyanjulira bulungi. Nsooka kubeebaza. Omuntu okulinnyira mu kigere tokizannyirako. Abawaddeyo obudde bwammwe ne mujja ne mutuuka wano, oba otuuse kikeerezi oba okoze naye ng'otuuse. Simanyi nze sina kyenyiza bbawa, ekyo nkiwa Katonda ne bajjajjaffe. Bweza nnyo. Erinnya nze Mulindwa Musanje Kiwanuka Kawumpuli. Nalina erinnya lya Robert nendizaayo. Balimpa eyo nga balimpaatiikako, kubanga ekigambo okubatiza kitegeeza kupaatiika. Okubatiza mbadde mukimanyi? Bajja kukubatiza erinnya bakupaatiiseeko kyoteyagalidde. Nze ndi musomesa omutendeke nga nakuguka mu byakuyimba. Nakuguka nasoma mpaka Kyambogo University era nenfuna diploma mu music ne education. Nsomesa music. Bangi abayiseeko mu mikono gyange nga mpasomesa era kati bayimbi b'amaanyi. Nsooka okwaniriza munsonyiwe protocol nyinza obutagigenderamu. Nsooka okwaniriza ennyo abayimbi bannange, sookera ddala abayimbi bannange, mwenna abayimbi bannange abali wano. Nsanyuse nnyo era mwebale kujja. Nyaniriza abagenyi baffe kutandikira ku mukama wange Ssebo taata Obulangira Basajja Nsolo Saalongo Luwangula. Ssebo webale kujja era Obwakabaka bwa Buganda bonna bwe mulaba wano mumanye buli wano bonna. Ekyo nno sikitende nabadde sisuubira nti ne ku mukolo ogwange gana kusobola okubeerako omunene ono, naye engeri gye guli ogw'obuwangwa ate ennono erondodde nemuleeta Omulangira. Bweza nnyo. Ssebo omukulu Kulukamya nze nkweyitira Bbamu. Omukulu oyo waliwo kyata abanjulidde nti akola mu langi, akola mu kimuki, naye jjajja w'abaana awedde emirimu. Era omusajja oyo gumulaba akongojja jjajjaffe bamweyana. Ssebo ekitiibwa ekyo siyinza kirekayo. Ate bw'abanga gaali y'abamweyana ne Bbamu waali awo mukitegere. Abadde ajja kunkola buli bamweyana tukimwogerako. Taata nsanyuse nnyo we bali kujja. Bajjajja b'abaana taata abatuuka Kasozi oyo Omuganda wange Wangabi. Ab'Engabi mwekubeko mu ngalo wano. Rasta Skyway Rasta oyo naye Ngabi muganda wange. Ono tiimu Mulindwa asobola omubuuka oyo kido kyange jajja Setebere. Webali
mukama wange kulungamya abantu mu buwangwa n'ennono akoze omulimu ogutagambika olusettemye womwagalira wonna sebo webali kutegulumiza webalire ddala mumusanga nateetaawo olwo muganda wange Bukenya naye ttiimu ngabi anti muwulira bwe bitambula ngabi okayi oluyimba olwo webale oluyimba lw'omusajja mukulu Katikkiro w'Ebisambwa Kawumpuli webale saba oluyimba olwo latuzita bokola tuli ono latuzita musajja mulungi nnyo kajenkomesa babanjudde dda naye munsobola okubanjula nembaddamu kubanga mikwano gyange nnyo sulabagadde ebbanga ddene naye ayina kyebayita okwagala seba ogenda n'omutima ogwo ono mwanyinaze ngabi nakanwaki jjajja w'abaana oba obadde tuyagala nkyogereko jjajja w'abaana bamoya naatudde ku oyo gaali yabamoya noonaye ekyo sijja balimba mama aba nyabo webali kukiikirira ettaala olwaleero eteeseteese bulindwa webali kikiikirira atukulabyewo nga bogambye oliwo bwannamunigina kyamaanyi nnyo banaye tukubire mu ngalo mukyalo oyo kuba singa tebabaddepo singa jjento bulindwa kino takituuseeko nze simanyi kyensobola kubawa simanyi webale ddala waliwo Martin Luther wajjidde mu bannamawulire Martin Luther anekanekanye mumuteganswera sebo webali kutegeera nnono webalire ddala ate webali kujja omukwano gwange oyo nnyo wenabeereranga ku mubalaka awo abasajja batubeera aba babiri sebo webali kujja ku press conference eno ate webali omulimu gw'onkolamu eyo tulina omusajja okuvira ddala ku radio ya Buganda TV ya Buganda BBS musajja mukulu emirimu gyamukutte oyo nno naye abadde alina kubeera MC olunaku olwaleero naye mukodomi wange Katumba ate n'amutwala sebo mwenna muli bannamawulire mwebali kikola Ivan Mulindwa sebo tusanyuse nnyo tusanyukidde ddala webali kujja ngabi yegabirira ensi eno bannange bannamawulire ffe tetulina kyetuyinza kukola nga temuliiwo tetusobola Mulindwa kuyimba olwaleero muzze wano mugende muntuule mu nsi yonna bweza nnyo jjajjange Kiwanuka ne mama n'abawanuka babawanulire ebisobasomye ng'obugulu bw'eggongolo nze bwetera okwogera bwentyo kubanga Kiwanuka namutegeera nnyo ate naye yantegeera talasebwato obutakasebwato twabukedde nsonyiwa bwe nnondoba muli enjogera kuba waliwo mikwano gyange nasinza kubabuusaaki maaso talasebwato webale ekivvulu sebo nawe webali nange kale Jjajja Mulindwa avudde ebyo munaabimbuuza oba ngenda twebazizza abantu bangi nnyo abali wano naye waliyo ne ttiimu etasobodde kujja wano naye ng'ekoze omulimu munene nnyo eri Jjento Mulindwa era ekyakola omulimu munene nnyo okutuukira ddala ku lunaku luli waliwo abasajja abaana bano badde mbeerabidde sisobola kubeerabira kubanga ate mwatudde wala abadde wali badde kumpi wano ku kido abaana bayimbye oluyimba bweza Shy Boys Saga
Mwimirire bannego bana bekubere mu bakubira ko mu ngalo kayindi oluyimba nabo bagamba nti tufiirawo ku buwangwa naki nono tuni yafeere ekwata abavubuka mwe bayise nyina kola moya mmwe ekyo nakibasuubiza ngenda kola moya mmwe naye genda kubanga eyassa mayinja mwe bali kujja sisobola kwerabira papa sisobola kumwerabira taata oyo kitange ate mutabani wange kubanga ngabiye muzaala taata Misa Kisemakula atutuuziza wano olwaleero yatuwadde olukusa okujja wano tetwandize wano oyo nno tawagidde ekifo kyokka n'okuwagira Jento Mulindwa buli wazayita andeze mu music oyo papa Semakula ne Hajaruuna sina kyenyeza boogerako mu byokuyimba mu nsi wano bakozeemu omulimu munene nnyo okunfuula kati kyendi saba mbakubireko mu ngalo waliwo abakukunavu abatasobodde kubeera wano bajjajja b'abaana nga mubamagamaga mwali badde mubalaba wano Ssaabakabona Jumba Aligaweesa Maama Kulannama Naalongo Nansamba ate nga bebamu kubakulira obuwangwa naki nennono tebasobodde kubeerawo bampadde amawulire gye bali olwali okukomawo okuva mu Amerika Ssaabakabona ne Maama Kulannama bagenda Maxon Falls era gye bali batwala abantu kulambula eyo tebasobodde kubeerawo naye bagambye bagenda kubeerawo ku lunaku lulinga 3 ate era wensinga okubaagalako siwewaawo bangi benayise tulina bajjajja b'abaana okuva Ekinoni Kyoko jjajjaffe Semanda Yasini atulwako Kawumpuli Kubo taliwo tulina taata waffe Saabataasa KDMF Kasiko Mutaasa naye tasobodde kubeerawo mutegeera ali jaguzi ebibeera ejaguzi ayina entabaalo bali mu ntabaalo bannange naye nga balinaffe mu mwoyo abayimbi bonna batasobodde kubeerawo nga bali ku kipande bagenda kuyimba bannange manyi bagenda kukola kino bajja kujja era mu abali eyo mu expecting kintu kinene nnyo nnyo ekigenda okubeera awo ebusaabala Red Sun Red Sea oyo muyimbi ono muyimbi munnange sebo webale kujja webale ddala tulina tiimu eri awo basajja bayimbi abo abaana bayimbi era tiimu Jento Mulindwa oyo omuyita Eripaati oluzima producer bannange n'amenya alindekana era ne muto wange wuli didiwaayi gwe nayimba naye oluyimba nti ntwala nyabo nyambala matembe nange ndi mwana wa mbuga kyekisajja ekyawulugumira mu luyimba olwo bamuyita Yiga Ngabi munsonyiwe wengenze awakyamu nti ngenze wakyamu bino bizibu ebigambo mbeera na bingi nnyo nga nyimba sitera kwogera bwe mba nyimba biyiika buyiisi naye mwonziza mu kwogera nyinza okulemererwa kale nno Soul MC onansonyiwa weyagala anterezeemu anterezaamu naye ndowooza sinagenda wubi nabadde nebaza bannamawulire bonna bannamawulire media yonna buli omwazze wano bannaye beebaza temunzigyako ngalo Mulindwa sinaba nakudduka nkyayavula naye nga omukudduka wengenda kubanga nesuubi namwe mulinda bamu nabo muwulidde abantu bano bonna nga banjogerako ebigambo ebyo bituufu omusiki ndowooza nayonka buyonke nze bwetandika okuyimba musiki wamu ono gwetuyita oba owensi osobola okungobawo obugobi nekibooko bweba sikumeze kale kale nolwekyo badde bategeeza ti mwenna bannange abankwatiddeko buli kintu kyonna
mass media, acrobatics, abazinyi okuva Entebbe badansaazi bange mwebale bannange, batiktokers sirina kyenyinza kubogerako, batiktokers abali musaba mumakubireko mu ngabo, abantu abo bakoze omulimo. Na buli muntu yenna akoze challenges mu nnyimba zange weebale genda maaso, ennyimba ezo si zange. Kyobola bamamu bagamba bankubira simu obuyimba bwe nabuwulidde nempulira nga mpewedde, abadde omulwadde n'owulira nga kitegeeza ddagala, si zange. Mwebaze bajjajja ate musigale nga muzikola ekyo kye mubadde mukola. Mukitegedde bannange? Lwaki nagenda Busaabala? Busaabala mukutu guba Ssese, bajjajjaffe bonna abasese batuukira Busaabala awo ne bakuma ebyoto, basiisira awo. Kitinda, Semusulo, Musisi, Kibuuka Omumbaale, Kiwaluka, Mukasa, bonna ne basiisira awo. Ssemalulu, Kagulu Kambwa, bonna ne bakuma ebyoto ne bayimba n'oluyimba nti twasomoka nnyanja e Busaabala n'obwato bwabwe Basese, ennyanja e Busaabala n'obwato abasese. Awo twali twebuuza tugamba bannaluyimba luno ngenda kukolera wallo, ngenda kulontingirawo ebintu kino, ne nfukamira wansi ne nsaba. Bwe nsaba amawulire Liito Joy yagandeetera, obubaka Liito Joy yabundeetera. Noyo Liito Joy akoze omulimu munene nnyo nnyo okuva ku Galaxy, munene nnyo okutuusa ennyimba zino we ziri. Bannange Liito Joy yesaddaaka, nganze bwe neesaddaaka. Liito Joy yesaddaaka ennyimba ezo waliwo gwetuuka ku rediyo nga tebaagala naziwulira emabegako wali, naye Liito Joy bwe yatandika okuba ennyimba ezo buli rediyo neepiikinga. Ate oluyimba olwongerwa ddakiika 18 lwabiri, naye balukuba ku rediyo ne lukola ki? Ne luggwayo. Taata Ssebwato n'agamba kisoboka, n'azifiirako. Omutaka Ssebwato naye muwulira kyazikola, okutegedde. Liito Joy yajja n'aŋŋamba ekivvulu kiteekewa Busaabala kubanga kiriko ennono, nga mwaze okusaba jjajjange, kiriko ennono. Bajjajjaffe bonna baali awo, era tusuubira ekintu kinene nnyo e Busaabala nti abantu bagenda kusumululwa, abantu bagenda kwesuula. Abadde tamanyi nti aliko n'empewo ku mutwe kwewajja kumanya, naye buli anaalinnya waawo nkakasa nti ajja kusigala kiki kyekimu. Kale nno ssebo ekyantwala e Busaabala nsonga yo weeri, era nsonga nki nkulu nnyo nnyo nnyo. Ssebo muganda wange Matovu nsanyusa okulaba okuva ku Kiggwa e Buwanda ewajjajjaffe Ensamba, era yatuuse. Kale kinkoze bulungi nti abantu abakukunavu mu Buganda mu kika nabo bazze. Ekyo nno nga jjajjaffe bwagambye nti agenda kukunga n'abalala babeerewo, sikwogerako buki bwogezi. Tusuubire kiki kirungi. Sebo ani gwe sinnakoonako? Abayimbi mbebazizza, batiktokers, bannamawulire mwenna mbebazizza. Kati nebaza abawagizi bannange, ate musina kyenyinza bagamba muwagidde ne muva mu kuwagira, kakati mbalinze mulagire ddala nti muwagira ku lunaku luli. Mama Africa, Mama Africa, nsanyusa okulaba omukyalo oyo mulaba nnyo ku media, naye abeerako nnyo. Mama nyina okwogerako kubanga edduuka alina edduuka ebitunda ebyobuwangwa oba oyagala t-shirt nga oyagala enfaanana etya ng'eriko jjajjaawo akoze atya,
oyo nyabo webala omulimu gwokoze oyo nno gwolaba yewayo n'agamba buli agenda ayagala tiketi bwegenda wuwe n'okulawo t-shirt ovaawo ne tiketi ekyokulya tikina mutawaana tusanyusa okukolaba nyabo kibadde kya badde nkoze ensobi nnyo otakwogerako ng'ate nkulengedde webali kujja kisebo obudde tulina butono naye ebidirira ndoza kali bya bannamawulire waliwo kyendeseeyo toneebaza abategesi abategesi bwaba nabebazizza African Moon African Moon bebali mu kintu sibebazizza mikwano gyange abasajja babodaboda mwenna abali eyo muwagire ddala mikwano gyange ku muliraano wali wembeera ku kyebusaabala muwage bamperekeddeko wewayeera olwakadde ndowooza